Wadde nga gavumenti taddewo amateeka mangi okusobola okudduukirira abakyala n'eddembe lyabwe obutatyoboolwa ssaako n'okutumbula omutindo gwabwe, wabula ensonga nnyingi ezikyakuumidde abakyala emabega mu buli kintu kye bakola. Nga ssabbiiti y'abakyala eggulwawo mu butongole, abakyala bategeezezza nga bwe bagenda okufungiza okulaba ng'ebyo byonna ebibakugira okuyitimuka babirinnya ku nfeete. Bano bategeezezza ng'okwewola ensimbi okusobola okwekulaakulanya bwe kiri ekizibu ennyo gye bali olw'ebitongole ebiwozi by'ensimbi oba ziyite zi bbanka okubasaba akakalu gamba ng'ebyapa by'ettaka so ng'ate batono ku bo abalina obwannannyini ku ttaka. Most of the time they involve in agriculture. What we do is to give them what they need, the inputs to do agriculture. When they have cultivated their crops, they have harvested, they should have the power and the authority to sell what they want to sell and have their money to themselves and do what they want for themselves. They can buy themselves a dress, they can take their children to school. That is what we intend to do. Ng'oggyeko eky'ettaka, abakyala bangi bagamba nti basigalidde nnyo emabega mu by'obufuzi naddala abo abali mu ludda oluvuganya gavumenti olw'amateeka amakakali so ng'ate bangi batya omukono gwa gavumenti gwe bayise ogw'ekyuma. Kubanga abamu ku bo tebali ku district ticket, ku women ticket, bali ku constituency. They came with men. Bayimira beesimbawo n'abasajja ne babawangula. Ekyo nakyo kituwa amaanyi. Kiba kitegeeza ffe ababadde mu parliament abamazeemu terms nga 2 oba 3 oyinza okugenda eri n'okiteekawo n'otandika okukola ki okuvuganya n'abasajja. Obutabanguko mu maka nakyo kikyali kyakusoomooza eri bannakazadde b'eggwanga era nga bangi bagamba nti nabwo busaanye okunogerwa eddagala. Omusajja bw'asobya bamukola ki? Ye lwaki omukazi bw'asobya balina omukola? Singa tukkiriza nti eno yenkola, omusajja bw'asobya omukazi amukube, omukazi bw'asobya omusajja amukube, kati abaana banaakirabamu ki? Banaayigamu ki? So twagala abafumbo bayige okwogera. Bwe wabaawo ekitakusanyusa eri munno mukyogere mugambe nti kino sikyagadde, kino kinyiiziza, kiyamba. I've found that one major reason why this law does not go through is because, first of all, there is no political will for it to pass through because of the system of patriarchy where men are selfish. Kyokka yessa Minisita Dr. Yohana Rugunda wadde nga akkirizganyiza n'abakyala ku bizibu ebiriwo naye agamba nti gavumenti gy'aweerezaamu eya NRM eriko wejja abakyala ate era ne weebatuusizza. Ono akiikiriddwa Dorothy Kisaka okuva mu ofiisi ye. Women's economic empowerment. Government launched the Uganda Women Entrepreneurship Program to boost entrepreneurship capabilities of women through provision of affordable credit, technical advice and information on value addition, as well as market access for their products and services. Eggulu erikusakiddwa Paul Matovu ku WBS TV Amasunsule.